elder is nze sijja genda naye kampeereze ssente bamalirize ebyeyo bagenda kulima bijja bya mama wange nzaala ate tetusobola mutabaako naye asijja tusobola kuba ndi mulokole naye bagulidde emmere bayibuli ega tebabikola bukozi naye tubasiima abo abakola ki twala ekigambo Mukama manya te mikise gyaffe giva mu Katonda bw'olima kubijja si kwe kufuna omukisa bw'olima kubijja si kwe kuwona endwadde bayibuli ega nti Mukama waffe ayinza byonna Katonda asobola byonna akugambye nti njogedde nokola sirikola that I've said, will I not also do it? Is there anything impossible? Him that made Saul to laugh, for sure also abide by if he made Sarah to bear a child at that later age, he can also work for your life. It is just opening the doors that he dwells in our hearts. And may God pity us with our unfaithfulness. Many situations strike us, and then we put him aside. But surely, let's believe God that he takes away the devil. The devil is planning. He exists and is following us. And if situations come upon you, I told you it also happened to Jesus. The tempter is not settled. He comes to you and makes sin to look good, and you see very pleasing, and you see. But let's believe God. Because we see that in the Lord many people also as they trusted the Lord Jesus. Many people will turn because of you. Let's move with our Lord Jesus. Praise God. You read verse 50. In Matthew 12. Kubanga buli akola kitange ali mu ggulu by'ayagala ye muganda wange ye mwannyinaze ye mange. Mukama yeebazibwe kulwamu tutunule tubeere n'amaaso ag'omwoyo. Omubi akutambulirako akulemesa okuba muganda we, akuleme kuba mwannyina. Agambye nti oyo akola kitange by'ayagala ye muganda we ddala, ye mwannyina ddala. Tusabe Katonda atuwe amaanyi n'obusobozi kulwaffe ng'abantu tulina kye tuyinza. Mukama atuwe amaanyi tukole Katonda by'ayagala. Yadde omubi waali naye ku lwa Katonda Mukama ajja tuwanguza. Tukkirize Katonda nti ennyumba bw'ebanga njereere twanirize omwoyo omutukuvu yabayeekazanya tuyigganye omubi nga tuyita mu kukaabirira Katonda, nga tuyita mu kunoonya Katonda, nga tuyita mu kukola n'enkolagana ne Katonda, tukolagane ne Mukama waffe Yesu. Akugambye nti mumpite nange n'abayita bw'ayogera mu Yeremiya. Oyo yekka kyekiddukiro kyaffe. Mweteefuteefu okubeera wamu naffe. Is ready to be with us. Let's continue to understand him. Reading 1 Peter 5:8. Petero esooka 5:8. Mutamiireko
mutunulenga kirizaganyanga ye okweraliikirira nga musindiikirizaganyanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Mukama yeebazibwe nti era okutya kubaawo omubi ng'ayingidde mu nnyumba yo wabaawo embeera ebaawo wabaawo okutya wabaawo okuweraliikirira n'ebyo bye tubisindiikira